omubaka Lutamaguzi awemukidde Bwanika. Ate Bwanika bw'atyo alabika akubye endeka mwoyo, ategeezezza nga bwakyali owa Nuupu. Lwasa, omugagga Lwasa, bannange obugagga bwe bulina we bukoma mu kukungubagira Rajiv, bwe batyo bamujovunye, era nga ekitabo kyalina okusayiningamu si kyekyabali abagagga nti genda osayininge mu kyabali ekyabasuubuzi b'endiboota. Munnange bw'atyo ne yeebwalabwala. Ate munnange ebya Rajiv ebikwatagana n'okukungubagana okuziika, bino munnange bigenda kuggweera mu kumwokya, mpirike gugenda kwokyebwa, era ennaku z'omwezi nga 6 olunaku lwa 2 omukolo gugenda kuba munnange gukwasaganyizibwa. Sudir abaddeko kyayogera ne famire okutwaliza awamu, era bw'atyo munnange akakasizza nga bw'atagenda kwerabira Rajiv ne famire bonna munnange tebagenda kubeera nga bamwerabira. Ate era okunayongerezako kubeera nga atubuulira engeri gye yakolamu ssente okufuuka omusajja omugagga ennyo. Yatandikirawa n'obubaka eri munnange abavubuka bonna oba eri abo bonna bonna abalafuubana okubeera nga bafuuka abagagga. Kulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large, Hillside View Apartments weziri nnyo wali ejjanyo ku Kyaki, Entebbe Road. Apartments omuli buli kimu, tolina kye weetaaga kwetikka okuleka engoye zo zokka n'otulo. Security weeri, ate nga ne wifi weeri, internet kikulu nnyo, obeera ku mutimbagano full time, okukozesa n'amasannyalaze okubeera nga tegavaako, ate nga ne transport wali okunona ku airport oba ka distance akatono konna w'oba oli basobola okukunonako ne bakutwala. Munnange bw'oba obuukinze nabo aba Hillside View Apartments. Ate bo aba Maintenance Palace, bano balina solar systems ezitalina okusinziira munnange ku bwetaavu bwo, osobola okukekereza ku masannyalaze. Teekamu lumu ekitonotono ate okendeeze ku masannyalaze g'osasula biiru munnange ezitaggwa yaka, yafuuka yaka ate amasannyalaze tegabeerako, emirimu gifa. Kakati balina solar systems okukosa n'ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi, balina ne ttiimu ez'abakugu ezisobola okweyambako okukwasaganyizaako mu installation. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo, ndowooza munnange tutandike ne Bwanika ono mu mboozi yaffe eno, era nga bwe nkulambululidde, bwe nkunnyonnyodde mu bufunze biki bitugenda okuba nga tutunuulira, ndowooza kangezeeko okubeera nga nkulambululira. Tutandike ne Bwanika ono, Bwanika w'omuzimu, Bwanika baga nti aliko emmandwa, Bwanika ebeera emwanika buli kaseera, musajja wattu baba munaaza kali ttunsi mu kyogero teryamanyi. Kakati munnange Bwanika bw'atyo agambye nkyali wa Nuupu, bannange nkyali wa Nuupu. Oyo no munnange ye controversial Abedi Bwanika. Oluvannyuma munnange lw'obukulembeze wali e Makerere Kavule okubeera nga bwavuddeyo ne bukakasa nti 2026 abo bonna baalisuulibwa, abo bonna ab'emitwe eminene baalisuulibwa. Ab'emitwe eminene oba ab'emitwe emika? Ab'emitwe eminene, naye omutwe omunene guyinza okubaamu. Kakati munnange oluvannyuma lw'okubeera nti abadde ayogera ebitakwatagana nga buli kaseera abeera alumbagana ekibiina kya Nuupu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform, era nga alaga nti ye ali defiant, takkiririza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era takkiririza mu bukulembeze bwa kibiina, era nga e Makerere Kavule bamuwunyira ziizi. Munnange Abedi Bwanika ono Kasobeza, omubaka ow'Ekimaanya Kabonera, avuddeyo ate munnange n'akola kye wali badde oyita surprising turn, akubye enkyukira.
kakati ono atutegeeza n'atugamba nti akyali wa Nuupu, akyali wa kibiina kya Nuupu. Kati Bwanika nga tunakubeera nga tweyongerayo mu kwogera bino byonna, kyongera okubeera nga kikulaga nti okweyisaako kubeera kweyisaako kubanga n'abalala babadde beeyisaako nga bwe ngenda okubeera nga nkwennyonnyola, naye kirabika muganda wange tweyongera tusemberera 2026 abantu bagamba Bwanika tubadde nga tujja tukuwulira ng'oyogera nga tukulinda 2026 kati katulinde tulabe relevance yo weeri yo Nuupu ogigattako ki ng'ekibiina, abantu nga beebuuza. Kakati Bwanika munnange okola statement eyo yagikoze era nga yonna gye batera okubeera nga bamukyaza, yabadde ku mukutu ogumu gye batera okubeera nga bamukyaza okubeera nga ayogera ku nsonga ezimu, era nga oluvannyuma lwa Nuupu okubeera nga yawadde ultimatum warning all defiant party MPs to either apologize and realign with the party or face political isolation in the next general election. Ekyo munnange ne kireeta obuzibu nti mulina okubeera nga mutambulira wamu n'ekibiina n'enteekateeka zaakyo ate nga mumaze okubeera nga mwetonda, oba si kyekyo 2026 akalulu ako bagenda kubatundula nga nvunza babakasuka eri. Kakati munnange Bwanika nga bwali omukalukalu atajja busera bw'atyo n'ategeeza nti nze nkyali memba wa Nuupu, naye lwakuba nawandiika ebbaluwa, mbu yawandiika ebbaluwa ng'awandikira obukulembeze bwa Nuupu era mbu ng'alina bye yeemulugunyaako. Kati Bwanika bw'atyo n'ategeeza, jjukira yategeeza n'agamba nti okuleka mpozzi nga Nuupu ezzeemu ebyo kakudu ke yateekawo oba akabadde ke yateekawo mu kweperegeesa, nti okuleka mpozzi nga Nuupu ezzeemu ebibuuzo bye yateeka mu bbaluwa yeeyo era nga bimumatiza ku ngeri ekibiina gye kijjukanyizibwamu ne bye yeemulugunyaako byonna, bwe naye tagenda kukola ki? Tagenda kubeera nga akomawo oba nti atambulira ku layini y'ekibiina. Naye nga bwe nkutegeeza nti omubaka Lutamaguzi bw'atyo yamwanukudde, eyo tetunaba kubeera nga tutuukayo. Kaakati munnange yagamba nti okuddamu ebibuuzo by'ebyo ye yateekawo akakwakkulizo nti ebibuuzo by'ebyo kinaasinziira engeri gye bagenda okubeera nga babiddamu era kikijja okukitamininga oba asigala mu kibiina oba nedda. Okuddamu ebibuuzo bye mu bbaluwa gye yawandiika, kaakati tooni gy'ayogereramu bw'etyo era nga kiraga nti alinga agamba nti kale nkyali eno bannange kubanga jjukira nti munnange osooka n'osiriikiriramu kkobooti. Bwanika ono akoze ebintu bingi nnyo, nga oggyeko okubeera nti enno abadde asojja nnyo ekibiina kya Nuupu ng'alinga agamba nti tekirina structures, agamba kiri structureless, tekirina mirandira. Okwo kwabadde ng'agatta n'okubeera nga teyeetaba mu nkuŋŋaana zaakyo. Bwanika history we n'ekibiina kya Nuupu muganda wange abadde wankuubagano nnyo mu kunokolerayo ku bimu ku ebyo kubanga eriyo abantu ababuuza nedda byayogera bye bituufu. Kakati munnange mu 2022 Bwanika ono yagaana okugendera ku kusalawo kw'ekibiina okubeera nti obukulembeze bw'ekibiina bwali bugaanye bammemba ba Parliament okubeera nga beetaba mu parliamentary sessions mu ntula za Parliament. Ye n'agamba nti abirabanga ebyakatemba era n'agamba nti ebyo oba ebikolwa ng'ebyo eby'okwesulubabba okutagenda mu Parliament mbu tebikwatagana na ndowooza z'abalonzi. Era oluvannyuma bw'atyo ye n'anenya ekibiina kye yannyonnyola nti bano mbu beenyigira bapromotinga kye yayita personality cult, alinga agamba nti kadiini akenzikiriza nga bakkiririza mu muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mbu
balemereddwa okubeera nga bakkiriza oba baaccommodatinga diverse options. Nti baalemererwa opinions z'abantu ne babeera nga tebaziteekamu kitiibwa ez'enjawulo. Ekyo bwe kino ekimuleetera okubeera nti ye yasalawo okubeera nti yeetaba mu ntuula za paalamenti newankubadde nga ekibiina kya Nuupu kyali kimaze okubeera nga kiyita ababaka baakyo bonna abayitirawo ku kaadi yaakyo nti temubeerayo mu nkuŋŋaana mu ntuula za paalamenti 2022 ye n'agaana. Kati munnange ono era mu 2023 bw'atyo yavaayo n'amalako abantu ebyewungula bwe yayagala okuteekateeka enteesaganya ne General Museveni. Mbu ayagala ateekateeka nteesaganya na kibiina kiri mu buyinza ekya NRM. Munnange approach Nuupu n'abakulembeze mu Nuupu gye baagaanira ddala nti nedda tutusembereza mu Lusota naye nga yawoza tulina okubawo n'enteesaganya. Mujjukira bulungi nnyo Bwanika ne ku nsonga z'abaseggirinya ne Allan Ssewanyana. Bwanika bw'atyo munnange ng'akulaga nti ye mwetegefu nnyo walina okubawo enteesaganya. Kakati munnange Bwanika bw'atyo omu yali ku NBS era n'akakasa n'agamba nti ye yalondebwa bantu ab'ekimanya kabonera. Kale newankubadde nga oba oli awo nti kaadi ya Nuupu yakola kinene nnyo okwenfuluwensinga, naye yalondebwa bantu era n'agamba nti Nuupu yawa oba yasimbawo abamemba ba paalamenti 381 be yawa tiketi, naye 59 bokka be baayingira paalamenti. Bw'atyo ng'akakasa nti abantu bangi nnyo abamukkiririzaamu ekimanya kabonera era munnange asobola okuddamu ne yeesimbawo ne bamulonda. Kakati munnange Bwanika mu kugezaako okuvunza Muwanga Kivumbi ng'era bwe kiri bw'eri enkola yaabwe nga bagezaako okukakasa nti be baatandikawo Nuupu, kubanga bagezaako okubeera nga bakireeta nti be baatandikawo ne Bobi Wine ne bayinza ogamufa abamubalaga. Kati Bwanika aleeta ezimu ku layini ze bw'atyo ng'atutegeeza nti Nuupu nga tennaba kubeerawo mbu baalina internal deal mu kibiina ekya Democratic Party DP nti baali baagala kuleeta Kyagulanyi ajje nga presidential candidate, nga Norbert Mao ye president w'ekibiina officially naye Brown ajje nga presidential candidate kwe babeera bateekawo. N'agamba kati wuliriza alumiriza Muwanga Kivumbi naye pulaani eyo mbu yalinyibwamu eggere Honorable Muwanga Kivumbi yagitta. Yada obusajja buno tekwewunya wali ababuyabuya babukkiririzaamu nga babukkiririzaamu. Kakati munnange bw'atyo nga agezaako okulaga nti bo baali bagezaako nakuleeta Robert Kyagulanyi, baali bakitoso bakirina mu DP nga Nuupu tennaba kubeera ng'etandikibwawo, nga Norbert Mao ye president naye baleete ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yababeera abakwatira bendera mu kalulu. Mbu naye Muwanga Kivumbi n'abiremesa. Bo ne bampuuga ne baani bamabikke baali bamaze okubeera nga bakkiriza bamukaaku, baali bamaze okubeera nga bakkiriza, naye mu Muwanga Kivumbi n'akola ki? N'abiremesa. Kakati munnange bw'atyo bagezaako kusofteninga tooni ye okusinziira ku byabadde ayogera luli, ne kirabika nti alinga kwegamba agezaako. Kati ennaku zino owulira nga buli omu agezaako kusofteninga. Mwalaba ne Mukasambidde agezaako kusofteninga era yawagira ne Nalukoola wali Kawempe kwegamba ng'agezaako okulaba nti at least abantu bamulabe nti oba oli awo yalabadde ekitangaala, naye ng'ekituufu kyo kiri nti omusota guba musota, teguligenda kufuuka nkoko. Omusota guba musota, tebakulya ssente. Kakati munnange abantu bamugamba ttaamu egenda n'ebyayo, togenda kusurvivinga gwe Bwanika kubanga tukumanyi oli confused nnyo era ofaanagana ng'omuntu munnange ali mu kubbira mu mazzi,
tewalowooza emyaka 5 tegiriggwako tobadde nga tukulaba katukulinde 2026 ogenda kakasa nti ebinyonyi bikola ki ebinyonyi bibuuka ogenda kakasa nti akalulu bakakuba paka ku ggumba kwennyini jjukira nti Bwanika y'omu agamba nti nno mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akyemalira gwatalabangako mbu asinga ba political leaders bonna okubeera n'akyemalira yagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku Bwanika era munnange abantu bamugamba tigwe olabika oleka emmandwa Bwanika era ekyakubonyaabonyiza ddala teri munnange gw'ogenda kuwudiisa sigala n'emmandwayo Bwanika ebwanike naye munnange era e Masaka nti abalala bwe bali badde oyitanga abali defiant kwegamba abayawukana bano bayinza okuba nga baalina ekintu kyabwe obaoliawo omuli n'abakyala n'abaami nga era omuntu yeebuuza enkwatagana yaabwe yinza okuba nga yadda mu ngeri nnyingi nnyo kubanga bonna bassa kimu kakati era waliwo omukyalo omu omani MP Juliet Kakande naye era agamba nti tiketi ya Nuupu teyakola kiteyamuyamba mbu bwesige bw'abantu bwe bwamuyisa okufuuka MP era naye nga awo ensonga ze zimu nti Nuupu yasimba ababaka bangi nnyo naye kyo ga bonna baawangula bwe bityo byalimu era n'aga nti ye yakola nnyo ye nga ye yakola nnyo mu campaigninga era kyamuviirako abantu okubeera nga bamuteeka mu bwesige so bino ebya Nuupu tebabalya ssente era ajja kuddamu yeesimbewo abantu bamulonde Juliet Kakande Masaka omani MP naye munnange bwe tutyo tumulinze butereevu nnyo kakati lutamaguzi ku nsonga za Bwanika olutamaguzi munnange bw'atyo atasiba zikweya olwo nno nga ayatulira Bwanika nti wali badde ova vuvi mu Nuupu ogende bw'oba oyagala ffe tusobola okubeerawo nga toliiwo tolina kyamakulu ky'olina Nakaseke South MP Paulson Lutamaguzi bw'atyo nga ategeeza mubaka munne Abedi Bwanika oluvannyuma lw'okubeera nti abadde nga asojja obukulembeze bw'ekibiina ekya National Unity Platform kati n'amutegeeza namugamba wali badde ogenda Bwanika tetulinawo kitukwetaaza yadde n'akamu okuddaawo okubuuza nti ekibiina kiragawa n'obukulembeze bwakyo Lutamaguzi agamba nti nno munnange okubuuza ekyo tetulinaawo nnyo kyakukugamba kubanga Nuupu kyekibiina ekirina bammemba baakyo era abalina okubeera nga respectinga structures z'ekibiina kirina leadership structures era nga bammembers balina okubeera nga baziteekamu ekitiibwa n'amateeka g'ekibiina kakati olwo Bwanika ebikolwa bwe n'okuwandiika ebbaluwa nga yeebuuza ku operations oba entambuza y'ekibiina bw'atyo Lutamaguzi n'amutegeeza nti munnange gwe wandibadde teweemenya okuddawo ogamba nti future yo oba ebiseera bye maaso mu Nuupu bigenda kusinziira ku answer ze bagenda okubeera nga bakuddamu okusinziira ku bbaluwa gye wawandiika mbu nga zikumatiza kati Lutamaguzi bw'atyo n'amugamba nti Bwanika ebbaluwa eyo tewaali maze biseera kubeera ng'ogiwandiika kubanga wali oyingira ekibiina wali teweebuuza bibuuzo era ku ebyo ebibuuzo tolina kibuuzo kiweebuuzaako yadde n'ekimu tewawandiika bbaluwa ng'oyingira ekibiina kakati ssaawa eno ebbaluwa ogiwandiikira ani era n'agamba nti munnange oli wa ddembe okugenda teri akwetaaga kubanga tolina kyewali oyingidde ku kibiina okoleka okuteeta enjawukana kakati munnange oli wa ddembe okutambula n'ogenda kubanga teri akusiba ku Nuupu naawe olina ekibiina ekikyo kyakulemerera wakisuulawo n'ojja eri Nuupu ebibuuzo wali badde osooka kubyebuuza ekibiina kyo ki ekyakuddusa okubeera nga naawe kennyini teweesiga kibiina kyo kyennyini kyewakola ki kyeweetandikirawo payitha wenzi n'okukimanya sikimanyi Bwanika gwe mmanyi okusinga ekibiina sijja kubalimba sigamba nti oba ki naye sikimanyi gw'okimanyi kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tugenda ku mugagga Lwasa
okukungubagira Rajivu. Pressure katoneze mukubireyo era waliwo dokita wano ku Uganda at large ajjanjaba pressure, sukaali, omutima, ebibumba, prostate, ebirwadde bingi nnyo, fibroids, ebizimba. Abakyala baba n'ebizimba n'endwadde endala ez'abakyala ze baba nazo n'obulwadde bwammwe bwemutya ennyo. Dokita wali wadde ogezaako munnange bagamba tetuufu liva wala, naye dokita gwali akoze research kakati ate research amukola ng'abeesera ku kubeera talented. Kakati dokita oyo alina ekitone ekiwonya era ekinoonyereza n'azuula wanjawuloko mulalamuuko kale mugezeeko enamba ze ziri awo. Namba zange seezize, namba zange ziri awo emwesembya 13 endala 15 emwesembyayo 73 sima lwaki 13 zigira nnyo ennaku zino ate nga namba eyo yakyama. Yakyama kale esembyayo 73 endala esembyayo 15 ze namba za Uganda at large kosobola okujja ku WhatsApp n'ongamba bugamba Uganda at large gyebale mpa ku namba y'omusawo okuteerawo obuteezi namba tewali nnyombozi eri awo kubanga munnange obwetaavu buba bwetaavu ate kabuke nti tufu liva wala. Kati munnange Lwasa muwa amagezi pressure ejja mukuba era yandibadde akoppa enamba ya Uganda at large n'amukubira nga bukyali pressure ng'ensuseeko pressure y'abakyala ekyali awo. Kakati ne bagagga bannange batandise okuneegaana siri mugagga wamma siri mugagga kisinziira ng'ompaddeyo ku ssente nja nange kulaba ng'omugagga Lwasa. Kakati munnange Lwasa mayintera nnyo mubuyisinganya naye Lwasa Samuel egwa mugyalina amakange neiba Lwasa ewamu alina amaka mangi Lwasa naye agamu ku makange abeerako ku mikwesese eyo ssebo Lwasa oyukola. Kakati munnange Lwasa bw'atyo munnange nga bamukuba omwenda agenze ekkololo okukungubagira Rajivu mugagga munne Rajivu Lupaleriya ng'agenze mu kukungubaga munnange. Olwatuuse eyo Lwasa ayagala okusayininga mu kitabo eky'abakungu omusayininze Tayebwa Deputy Speaker omusayininze Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Lwasa ayagala teekawo erinnya li wansi awo. Who are you? I am Lwasa. The woman bakiyita batya womanizer bakiyita batya omuntu kwegamba atayisa sikaati oba akoze ebintu ebingi ennyo oba abonyebonye n'abakyala kati nga bakitaaminga bwe batyo oba bweki bakyogedde mu Luyindi teryamanyi oba mu Luzungu teryamanyi oba mu Luganda teryamanyi oba mu Luswayiri teryamanyi. Kakati munnange nga bamugamba oli mugagga ayushuwa oba balina akantu akapima abagagga teryamanyi. Kakati munnange ndowooza wabaddewo yabadde akakasa nti oyo omuleka teri abantu nga bo bamanyi abagagga bonna mu Kampala nga babamanyi Ssebo nga babamanyi family yonna gy'oyogera bagenda ogiteekamu wali ng'esoma tik baali bakolaganyeeko ne Lupaleriya group. Kakati munnange Lwasa genda ogyamuga nti oli mugagga olina ki oli mugagga olina ki n'abakazi bw'oyogereza bye bagenda bw'owasa bye bagenda kitegeeza tolinaawo awo nawo toli mugagga. Bamugamba sayininga mu kiri ekyabawejjere sayininga mu ekyo ate nabo baliko standard Ssebo si buli muwejjere. Kakati munnange Lwasa agenda ogira ati abantu bamulabye yeebwala ko Lwasa n'agamba wange kandi ewa bw'atyo n'akola kinaasikamu n'agamba sigenda buli n'atuuka eri bayinza okuntuuza eri nebaŋŋaana okugenda eri okwogerako ne bamayiga ne bantuuza eri ate abantu ng'abandaba bagende bankwata obutambi bw'atyo Lwasa n'aweta
n'aweta naye Lwasa kusinziira ku bugagga bwa Sodiiru kitegeeza Lwasa asiimuula nti yayuza mmotoka. Gwe kakati munnange tugenda ku kukungubaga wamu n'okubeera nti abantu basiibula Rajiv. Tulabye abavuzi b'emmotoka pikipiki bwe batyo nga bakola ebikujjuko mu kujjukira Rajiv ku nguudo z'omu Kampala. Kakati famire yamaze okubeera ng'etubuulira olunaku lwagenda okubeera nga ayokebwa ne date era nga luno si lulala naku z'omwezi nga 6 olunaku lwakubiri. Era batubuulirira nawa gy'agenda okubeera nga munnange ayokebwa omubiri gwe nga gwokyebwa. Kakati munnange tukimanyi nti nga maze okufuna akabenje nti omubiri gwe gwajja nnyo beyond recognition nga tusobola kumutegeera nti ono kubanga yasiriira motoka yakwata omuliro ogwa ddala. Naye bwe batyo nga famire batusabye nti munnange tubalekere privacy yaabwe ne respect mu kaseera kano akazibu ennyo nga bagezaako okwekubaakuma era ne balangirira nti okungubaga kugenda kusigala wali ku Rubareria residence paka ng'omubiri gumaze okubeera nga gwokyebwa omubiri gwa Rajiv Rubareria. Era bwe batyo ne balangirira nti omubiri guno ogwa Rajiv Rubareria gugenda kuba nga okugwokya omukolo gugenda kukolebwa wali ku Hindu crematorium we bookyera Abahindu Abayindi abava mu line ey'Abahindu. Tubalaba ne budots wano mu Byenyi. Kati munnange Hindu balina ekifo kyabwe kye bookyeramu wali e Lugogo abantu ababeera bafudde mu kibuga wano Kampala. Kakati bwe bityo munnange n'omubiri gwa Rajiv gugenda okubeera nga gutwalibwa omukolo ogwo gukolebwe. Bagamba nti omukolo guno ogw'okwokya omubiri gwa Rajiv gwenateeka ssaawa 8:30 olunaku lwakubiri naku z'omwezi 6 2025 okusinziira ku statement eyafulumiziddwa Rubareria family. Kale munnange enkola y'Abayindi era emanyikiddwa nnyo era nga wano mu Uganda gwe bagukolera si yasoose okubeera nga ayokebwawo. Nalabika akatambi nga bali mu kupanga nku muganda wange. Kale tribes si nnyingi wano Uganda ezikola omulimu oba ezikola omukolo ogwo ogw'okwokya abantu abafudde, naye twakirabako wano Munnayuganda ndowooza si yasoose kubanga waliwo n'abafiira ebweru nga okubazza wano emibiri gyabwe okukendeeza ku transport nga balina kubeera nga babookya babakomyewo nga vvu. Twabiraba nnyo wano mu COVID. Naye omwezi oguwedde twalaba omubiri gwa eyali akola presenter ku Voice of America's Straight Talk Africa nga ono yali host Shaka Sale gwe twamanyanga Kabaale boy kuva e Kabaale. Bannange omubiri gwe gwayokyebwa ne gufuuka evvu nga bwe yalaama bagezaako okubeera nga munnange abakulu e Kabaale beemulugunya bannange abantu n'abanyonyola tutya naye munnange teri kitanyonyolikika kubanga era omuntu bw'afa aba afudde. Waliwo abafa ne batalabikanako abafiira mu mazzi oba obaolyawo n'abuzibwawo obubuzibwa. Kati okwokya munnange yagamba nti omubiri gwe evvu balina olitambuza mu nsi zonna eza Africa era bwe batyo bwe bakola okusinziira ku kye yali. Kale Rajiv munnange okufa yabadde ava London bw'atyo nga ajja bukubirire yakatonya ku kisaawe Entebbe ssaawa 7:5 eyo ez'ekiro ajja bukubirire okubeera nga agenda ku mbaga ya mukwano gwe. Bw'atyo munnange n'asanga bulkheads n'asanga nga ekkuba ate baalizibye mu ngeri endala era okukakana nga emmotoka etomedde ebintu ebyo nga ekutte omuliro. Deputy Speaker yagezezzaako okwogera ku nsonga eyo ng'agamba nti olunaku lumu nti bano abakola enguudo bakyusakyusa ebintu ebyo emisanvu ezo gye bateekawo baziba ng'oyita wano leero nga
oludo luli bulala ogenda okuyitawo olunaku olulala ng'ate babikyusizza naye kale okwogera ekyo kiri bwe kityo naye mujjukire nti tuludde ng'enguudo zino ez'e Uganda e Kampala naddala nga tezikolebwa gavumenti tekola nguudo ate ekola kasoobo wabuza tewali ssente naye ng'ate bo obugagga babulina baga nti omuntu bw'afa ng'era bwe twayogera nti tebamwogerako kibi kiri awo naye tukimanyi bulungi nnyo nti famire y'abano era yekwasaganya ssente za General Museveni ne bo beeyongera bugagga naye ate enguudo ze bayitako zeezo kati kiba kitegeeza nti munnange eri bali mu kumanaginga bali mu kutereka ssente at the expense of ki of nguudo kubeera nga zikolebwa oba enkulaakulana endala yonna era munnange mu kantu akatono bwe kato naafa kuba yazza aleezi ng'amanyi ayitawo obuyisi mu ttaawo kumbe baali zibye bataddemu ebigundi n'akuba bubi kibi nnyo yafudde kwegamba munnange mu mbeera ey'ekyekango unexpectedly Katumba Wamala yagambye bagenda kunoonyereza then bawe report ku nsonga eyo nga Minister wa Transport. Kaakati munnange Sidiru Pareria bwatyo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ku kufa kwa Rajiv era n'agamba nti Rajiv agenda sigala mitima gyabwe ebbanga lyonna. Yabadde ku mukutu gwa Facebook n'agamba nti munnange mutabani we yagambye nti his son would live in forever. Rajiv nti agenda kubeera mitima gyabwe tebagenda kubeera nga bamwerabira yadde n'akamu. Kakati munnange Sidiru Pareria ono Sidiru Pareria bwatyo era yatutteyo akadde ku mutimbagano ndowooza era ntoze yabadde amaze okuwulira abantu nga boogera ku bugagga bwalina obungi ennyo era ndowooza nga beemulugunyaawo ku nkolagana ye ne General Museveni n'ebizimbe byalina wano engeri gye yabudevelopingamu. Kati awo yayitedde okunnyonnyola engeri gye yagaggawalamu n'atubuulira ebyama ebiri wansi w'okugaggawala kwe okubeera nga bonnange ayina biliyoni $, success. N'agamba nti ye muganda wange ye tasosola mulimu yadde n'akamu, buli mulimu gwonna yaguwa ekitiibwa, omulimu munene oba mutono nga ye akola bukozi. Kakati munnange Pareria ono bw'atyo ng'atukakasa ng'atugamba nti yalina emyaka 20 gyokka ng'ali Bungereza n'asobola okubeera nga aseevinga akasente n'asasula deposit ku nnyumba ye eyasooka. Alina emyaka 20 gye yali alina era n'akuŋŋaanya akasente akamala. Yagamba nti yakuŋŋaanya 50,000 ku kakaaga mu pound era n'awaayo deposit ku nnyumba. N'agamba nti yali asasula $1,200 mu mortgage. Kakati munnange bw'atyo n'asobola okubeera nga asasula ennyumba ye n'agimalayo ng'alina emyaka 20. Kakati olwo bw'atyo ng'atugamba ng'ali mu ggwanga erya Bungereza yakola emirimu mingi nnyo emitonotono, modest jobs gye yakola era asobola okubeera nga munnange akwasaganya embeera, asobola okuba ng'agatta wano na wali. Era agamba nti nno munnange yakolako mu bakery, yakolako mu butcher, mu supermarkets, n'akola mu factories. Era n'agamba nti nno olwo lwali olugendo lwe olw'obulamu engeri gye yatandikamu era teyejjusa. Mbu ye munnange emirimu gyonna yagiwanga ekitiibwa wa munene oba mutono era yafuna experience nene nnyo mu mirimu egyo. Ekimufudde kikyali essaawa eno, ekimufudde kikyali essaawa eno. Kituufu tiye yalinawo ssente kubeera ndi General Museveni nga yakajja nga ye talina yadde n'ekikumi. Yali amaze okubeera ng'akitegeera nti ate ye Sidiru yali alina ssente kubanga bamusanga afuluma n'omusimbi muyitirivu. Awo yava okubeera nti nno ate amwesiga okubeera ng'amukwasaganya. Kitegeeza nti Sidiru era yali mugagga okusinga Museveni otandikwa. Bwe kiri yali mugagga era nga mugezi okusinga Museveni. Kati bw'atyo General Museveni n'amwekwata. Bwe wava ebyo Sidiru kyatatugamba ebyabibuuka atunyumeza bino. Naye munnange bw'atyo n'akuba omulanga eri abavubuka. N'agamba temutya kukola mirimu, temunyooma mirimu, temugezaako kubeera awo nga munyooma nti omulimu guno munene oba mutono. Era agamba nti munnange ye okukola mu bakery
kyamuleetera okutegeera ebintu ebikwatagana n'ekiyungu era y'ensonga lwaki asobodde okubeera ng'akola ze hotels ezo era n'agamba Dr. Sudhir Ruparelia nga chairman owa Ruparelia Group mbu essente z'alina empitirivu ennyo zaaviira ddala eyo kitegeeza agenda okujja ano nga mugagga nnyo era tumumanye nga omusajja omugagga ennyo nti alina business, alina zi hotels, alina zi bank, atadde sente mu bulimi, mu byenjigiriza n'ebirala. Kale okusinziira ku Forbes magazine bano barankinga Sudhir Ruparelia bagamba nti ono ye musajja akyasinze obugagga mu Uganda naye asinga omusajja asima gold ng'alina ebirombe simanyi kakati bagamba nti sente z'alina Sudhir bazibalirira okubeera nga ziri akawumbi kamu aka $2 ne million nga 2 awe watyo sente zakola ki z'alina era tumumanyi bulungi nnyo wano Kampala alina ebintu bingi nnyo alina Speak Resort Munyonyo Kabira Country Club Crane Chambers n'ebizimbe ebirala bingi nnyo n'ebirabo oba byinza okugamba ebidigidirwamu bingi nnyo ne residential developments nyingi nnyo ebizimbe commercial buildings bingi nnyo wano mu Kampala era nga munnange amaanyi ago still yagajja eri wano Uganda yajja yali adduka agenda kwekolera bibye walala naye Museveni mugamba sigala ngenda kukola bwenti ne bwenti kati ate kussa n'okubeera nti nno era abantu bagana obuyaaye abadde muyaaye nnyo abagaga bamukaaba mu banka zikuleni banka kubawola ssente mu mboozi yange emabegakaawo banyumizaako emiswiba gye n'engeri gyakubisiza abantu amasannyalaze wano e Kampala era muganda wange yavuwazza bangi nnyo okusinziira ku bujulizi babakola ki bwe bamuwaako naye olwo lwe lugendo lwe ye munnange bw'ati bwatutegeeza era nsuubira okuba nga awo wenyininyini wajja okubeera ng'atunnyonnyola engeri gye yafunamu akasente ke sigenda kusukkawo ennyo wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo mu mikwesese gye nsinziira okubulira ebyo ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebikola ki ebirijja mu maaso Mukama Katonda abakuume tusinkana ate mu mboozi eziddako mu maaso awo enfofoolo kubanga ffe munnange tebituggwako Mukama Katonda nange abateeremu baraka mu buli kimu kye mukola mwongere okufuna akasente naye nange mumpeeko right all right